Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Basingoma zanga bangi. Tuli bangi. Amba gambwe mbere mu abajjeretera temuulira basajja kye baba babadde gati. Tamune twako ate fahamu twafumbira tuli bato. Nze nafumbira nyine emyaka 14. 14? 14. Olimba naawe. Nafumbira ogimanyi. 14 nafuna first born wange. Namuzala nyine emyaka 14. Gwe mulundi ogwasooka okola ekikolwa era yirubuto. Yeah. Kasista yali ali kuki? Akana yali ayagala sente. Aha. Yali ayagala sente. Ate bo bali balaluse. Omanyi abaana. Balaluse. Ayagana bobere ko. Omundi gwo gusooka n'ogwa mu mbi. Lwali olubuto. Kumanti nali muto, madam. Omanyi kuba nti sente ze bampanga, bisere bampanga emitwalo 5-2. Naye nga bampaka 15 oba 20. Ozireeta. No sanyuka. Sister n'agamba leeta mpozi wegala nkulope ni mami. Mpulira. Kati ngojja kugamba waayi. Bajja kundopewa mami. Kanzi balekere. Nga ne bagula engoye, gwe nakuwako just 15 za kola shi kubeera mu nsawo. Ntisinga bisere nagamba singa nali mugezi sente ze bampanga. Singa nalina. Amaana Doubles na bulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda. Kubuzaako gwe nawo sinzo kubanga otwala, thank you so much. Okola kyamaanyi okutwagala. Otukkiririzaamu byonna bambi, thank you so much. Naye oba mpya kweno channel badde nkusaba soko subscribing o liking o commenting atolero nigene kade so that buli video gye tuteekayo oba omukwabo basoko ogiraba. Naye nga mbuzaako mikono gyange mwenna abasinzira mu nsi eza Gulf countries, mwe muli Saudi Arabia, mwe muli Dubai, mwe muli Qatar, mwe muli Oman, mwe muli Bahrain. Thank you so much. Tubaina oba Brenda, we have Brenda Namubiru, Julie Love, Douglas Freeman, Prince, Banja Senyonjo David. Thank you so much. Okwekumira ku mukutu guno. Ate tuvayo tugenda ka Europe. Bambi mwebale nnyo abali awe Sweden, abali Romania, abali Norway, abali wali abali UK, wali abanganye bali UK bambi mwebale nnyo mwebale ddala abali USA, abali Canada. Thank you so much. Jonis niba muta self-made ali USA bambi, thank you so much. Mwebale twagala waliwo Zainabao bangi nnyo bambi, thank you so much. Abatwagala abaliking abakomenting mwenna ntumirako ku bantu abasalawo akawafe ne mutaka ku TikTok Swima Media waliwo ani omulala beerabidde naye maaso eyo nja bajjukira Nambiru and Point Media Eda Drag Great bambi mukola omulimu gw'amaanyi, thank you so much. Tusiima empereza yammwe n'ebirala byonna mutukolera. Naye nga nsigala nze Nabulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda. Olunaku olwaleero tuyingiddewo tugendako mu mboozi ne mwana muwala tusanyusa okulaba. Kale Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Nga wewombeka nnyo. Sina ddalu, sina bigambo. Olimba. Sina bigambo. Webale tuweereza. Kale soka weyanjule. Abantu bakutegeere bulungi. Amannya gange amatuufu. Njogerera TikTok oba agaddala? Oyogera ga TikTok. Osoka n'oyogera agago, then oyogera ne gali agaffe. Ne gali amalala. Amannya gange amatuufu yenze Claire Namubiru. Yafuuka Rehema. Onkutegedde. Naye nga gensinga okkozesa akasente nze Trisha Abbas. Kadama we Uganda. Lwaki oyita Kadama we Uganda? Kadama we Uganda nkuuma abaana abakyala bakuba ebyeyo. Okay. Ate nembeera Kadama owa wano. Esizaana abantu banina abaana babayisawo byegwabeera nabo. Era nyina bangi. Webale nnyo omulimu ogwo. Yennyabo. Abaana obakuumira ddala. Mbakuumira mbayina era abakulaba. Bashimanyi abasinga. Proceed yebeere etya? Kisinza kiba mu nteesaganya. Naye nga abaana mbayina bannange munyongera abaana. Omwana twagala tukyogereko bwetyo. Wano abaana be Saudi balaba ebintu bino. Kati bobo ino bannyonnyola. Okubanyonnyola. Waliyo abakumanyi ate waliwo abapya nga omuntu atakimanyi. Yes. Oba yagala kukumira mwana osobola okujja mu kabox ne tukyogerako kubanga buli omu naye teyenkanankana engalo tezenkanankana. So ojja ne tukyogerako oba olina abaana babiri nyina engeri gye nsalirako abantu abo kiva mu nzikiriziganya. Nimba nga nkuuma omwana wo n'abeera bulungi nnyo bampa amasomero ga basari era abaana basinga basomera mu masomero ga basaries abaana bammwe bennina. Ekyo kiba kirungi. Abaana nga abatawanya abaana b'abandi. Abaana abakuba abaana waliwo solo gye nalabako oba yaliddi. Omukyala n'agamba nti
abaana be baafa ne batamugamba akumawo nga baafudde. Nyina n'omulala gwe nali nakashalira Mutiana. Omwana ye yafa, yali akagenda omwaka nga gumu, omwana we naafa. Ne batamugamba ate nga mama yennyini yatamugamba, family teyamugamba, nga baagala abeere yakole. Nantuma nga ye amaze kubanga alina embeera gy'afuna. Because we muzadde oba otegeera muli munda nti waliwo ewaka ekitali kituufu. Nantuma ngenda okutuuka ngenda nsanga malaalo. Tebaatya bamuziika. Naye tutayo nangoye nga amaze kungulako ngoye. Kugendayo okusangayo nga bangamba muna omwana yafa uyo malaalo. Era story eri ku TikTok. Kakibi. Embeera abaana baziyitamu nnyo ezo. Mutuza mwawuliridde soko twe namba y'essimu. Omanyi bino ebintu tunagamba nti tusome ng'obudde bugenze. Bannayuganda bamanyi. Okay, namba yange 075 ayagala okuma omwana we. Nga bambe njagala ompa omwana we nga naawe ogenda mwagala ogenda muwuliriza si kumumpa n'omwana n'omusuula. Bakyala kwe bali okwo akuwa omwana mali omwaka mulamba nga tayogedde naye. Bakyala sokoleke nakusuulira okuze. Ampa namanya nti ampeeza ssente buli mwezi naye nga tanyenze ku mwana wadde mubuuzaako. So obanga oli eyo ng'ompa omwana making sure nti buli weekend mubuuzeeko. Omanya ali atya. Omwana ali atya. Omwana mwe ku keya bakyala bali eyo. Abuuze otandikira ku myaka emeka tolina myaka. Nyina n'omyezi omukaaga. Ntandikira ddala ku myezi mukaaga kwambuka waggulu. Bambi nze mwawuliridde. Tetukyaganye bintu byakubonaabona nnyo. Enamba y'essimu 0783 24 34 52. Njiddemu. 0783 24 34 52. Ne Airtel gisome. 0754 47 96 22. Kyekyo so kati gwe oba oli eyo otunda n'engoye anti z'abaana ntunda n'ez'abakulu so kati otawagira Trish oba olina ekizibu bampagire omwana wuuno muwagire Trish how you doing oyo otya bitambula bitya webitoweto mpola omanyi njagala nnyo okwogerako nnyo n'abakyala abakozi tuba waliyo abantu ababeera eyo nga balowooza obulamu tebutambula naye otujja ne tukyazaako ku bakyala nga mmwe kituzzaamu amaanyi oba oli awo n'omulabi tasigala kyekimu so Trish bitambula bitya wabito mpola olina kubanga olina amagezi mangi okuyiiya ng'omukazi ffe basingo maatha basingo maatha muyita olina okubanga oli mujagujagu tine wobanga oli ku mawanga making sure nti wano olinawo ka business akajjamu ki sente nti anything kiyinza oggwawo n'ova ku mawanga nga tolina ssente oba olina akasente ko oba wakolawo akaduuka oba olinayo ka business muganda we yalimu kasi obanga omutrustinga kiba kitambula bulungi basingo maatha nga bangi tuli bangi ambagambwa embeera emu abajjeereetera nti temuwulira basajja kye baba babadde ate fe abamu twafumbira tuli bato nze nafumbira nyina emyaka 14 14 olimba naawe 14 ogimanyi 14 nafuna first born wange namuzaala nyina emyaka 14 kyajja kitya 28 nali ndi ku ssomero n'ofuna omuntu kema ate omwana wawe ndayinza okujja n'akulimba kati yakulimba yanimba bulimbi egyo emyaka giba mito kati ne kati akyalina mukomera nga bamusiba wamuyirawo omubiri nga temusiba muntu munange ate munange mukwano gubeerawo so n'olimbamuko emyaka ebiseera ebyo naye nga nayina emyaka 14 kati wamugamba kati ebiseera ebyo wamugamba teyagaanako nti oba ki okumugamba nga wona bagamba nti ku myaka 14 otegedde nti oli lubuto ye ali responsible wamugamba anti kati naye nsoma era baatukwata ne batusiba igwe naye baatukwata because wenafuna olubuto ne baŋŋamba ofunye olubuto lwani nensoka neŋŋaana waawo of course omuzadde alina okulondoola omwana wange alinaani abeera nani yes ne batukwata ne batusiba igwe n'omwami teyewakana teyewakana because yali alabika njagala naye yali musomere nedda yana musajja mukulu munnange ng'alina n'obufumbo naye nga yanimba nti talina mukazi basajja batuvuga speed yanimba nti talina mukazi nange nenkigwamu nga manyi naye nina ogu kati batusiba wentegeera omukyala nti gy'alina omwana atali omu atali baki babiri abaana oba abakyala va ku baana
n'abakyala ng'alina bayitirivu ng'alina basatu nengamba nfudde zinayime nze asooka nze mugalanda nze buli kimu ng'olowooza gwe lubere kigambo kya bebi gwekimanyi ku myaka 14 bakuwaana n'ogamba nze bebi naye nze ebyo bintu naliko ki bebi anyway ebintu ebibeerawo naye kati fisha tugende mpola sobe bana abantu okutegeera ebintu bino kati we baba basiba mwavayo mutya mu kutusiba batusiba kyekyaddako ekyaddakaawo nga babasibye bazadde kumugyamu ssente because bazadde bange baali baagala kuddamu nze mu nsome nali mwana muto nali mu P6 nali muto ali muto ne kati nkyali muto tondaba Frishi mwana muto nali kibebi oli muto obaye bajja kunyiga bebamanyi nali muto kati bagenda kunyiga gaga Trishi kati n'avaayo ya twamaliriza muzadde ku bazadde tumaliriza naye awo mu kumaliriza nga ndabye abakazi ng'aba basatu so nagenda okuva mu komera nga mpulira nyiza kati abakazi bajjanga nagamba wayi omuntu bawe baba musibye olina okujja londoole because nabo baali baagala ssente zaki zabuyambi z'abaana means nti eri yali income baba bagisibye tebajja kulya nga balina okujja ate olwo n'abalala bajjanga nti bamusanze n'omwana wa gundi yafudisiza omwana wa gundi olubuto nga balina okujja okulaba mukazi kyoyo muwala kyoyo atusinze n'okusanga nga kibebi kyekiri wali tebakuvumamu wadde okuyombesa oba bakwatanga ku mutwe ga maama bambi no abamu banyiiga abamu bateekawo embeera naye munnange yayimirirawo bambi yayimirirawo n'agamba nedda mukazi wange mwetaaga era nja mulabirira nemuteesa abazadde ne bazadde naye nga bangamba dda bali ku ssomero kati naddayo nensoma naye ngaomugulu ogumu guli ku ssomero ogumu guli eno nga ndi lubuto nno bakukkiriza okusoma bakkiriza nga ndi lubuto ntuule P6 yange ate male ndowooza neyongere mu P7 era boolina okweyongera gwali ogenda komaawo anti nalowooza P6 eno gye baali baagala bunga bwe abazadde because nakimanyi nti olubuto omuntu yenna aba nga ali lubuto nga mwana muto ebirowoozo osobola n'obiva ku kusoma n'ogamba omwana ndi mu lubuto osobola okubeerawo n'ogamba naye nze ali olubuto nga osobola n'okwesunako namusindika ntya emyaka egyo abaana abasinze abafunye olubuto bafuna nnyo waliwo omwana ge bandeetera kankuzeeyoka emabega nga mwana wa mukyala Kadaama yajja ali lubuto kati egyo emyaka nali baddala ng'omwana oli ebintu bye yambuuzanga bye nabuuzanga mama wange because natukanga ne mugamba mami ngenda sindika nti omwana bazaala batya bakusala because n'omusajja oyo namugamba nti ndi lubuto yaŋŋambako tubagenda bakuba empisa eyo olubuto noluvaawo ne ludda emabega oba kitegeera so ze kyemmanyi yali agala tuluggyemu kyesaategeera kati nkitegeera luvannyuma kati biseera bino ne ŋŋamba empisa eyo gye baŋŋamba okunkuba nti olubuto lunkulire ku mugongo nsobole okusoma wendiyagala nti nga njagala okuzaala lumaye ludde mu maaso oba kitegeera tekinologi nga nambadde simmanyi anti zibo bati bannimba kati sisita wange yambuusa omukulu nti omusajja agala kujja mu lubuto kigenda kubeerawo because nze we nalugjamu ati nayisibwa ki nayisibwa bubi oli mwana muto ate akujja ku sayidi yange because sisita wange oyo yeyansindiikiriza okwagala omusajja oyo lwaki yakusindiikiriza ng'omanyi abawala yali mu S4 omulala yali mu senior 6 baali basitana maama waffe yakuza abaana bangi kati abaana abo nakula ndi mugimu ng'omusajja wandaba agamba kino ekyana kiki kigimu ekyana kikulu oba kinjamu kati nga bali bawakana bamulya nti nedda mwana ono yaliibwa nti nedda kati awaawo ne bateekawo ndowooza campaign nagala nedda wenkuwa sente wesiti waba nga aliwo ati sente zange ozinziriza nti omu atakolangako bintu kati gwe mulundi ogwasooka okukola ekikolwa era ye lubuto kasisita yali ali kuki akane yali ayagala sente ayagala sente ate bo baali balaluse omanyi abaana ayagala wobereko omulundi gw'ogusooka n'ogwa mu mbi lwali olubuto kuba nti nali muto madamu omanyi okuba nti sente ze bampanga ebiseera bampanga emitwalo 5-2 naye nga bampaka 15,000 oba 20,000 ozireeta n'osanyuka sisita n'agamba leeta mpozi wegala nkulope ne mami mpulira
kati ng'ojja kugamba owaayi bajja kundopewa mami kanzi balekere nga bagandi bagula engoye gwe ne bakuwaako just 15 nzakola ki kubeera mu nsawo nti singa ebiseera nagamba singa nali mugezi ssente zibampanga singa nalina ssente wasenga wawe basinga ebyo byonna tebyaliwo tebyaliwo ne mutambula bwe muti omwami kati acho agambye wali emabega nti omugulu ogumu gwalinga eno ate omulala guli eno anti kati onategeera nti ndi lubuto ntegedde nga lwa myezi 4 bandese kuna kusomera okwo mama waffe yali already nga tali wa dadi waffe yali wa step father ati yali munene nga alina mu kasente kati ngesomero yalinamu uko omukono nenga yali ayagala nnyo nsome kuba ayagala nga nnyo nsome neme kuonooneka nti yanjagala natuka nampe kalayi n'ebikolwa byonna nangamba njagala osiike sumbuusa oleme kwegomba nti obemu n'akasente nga gwomuki omwana omuwala nasikanga sumbuusa zange buli kumakya nga nazo kusomero nenzitundanga kati ngamba amu n'ettaano n'omutwalo nkiraba okitegeera yali anjagala nnyo nsome kati yayagala era nsome because obutonda lufuna musadi tamu nfukola ebibuuzo we natuukira okuzaala ngende mu P7 nga wate wakibaze kati ate we byonoonekera nawe tolukuze lwa myezi 5-6 ngene ddala omwana yeekyusa mu lubuto nakakati ngenda ntya kuzaala omwana wange muleke omwana wange akaabe olanza okufuna omukwano gw'omwana kwajja emyaka ate nga jjukira nti era nalingayo naye nga malina nebbirira because eri baatugamba nti omwana ono agenda kuddamu asome togenda kuddamu mulaba mulabirire ate omuze yakole ki asome kati nalingaawo nga nebbirira nga omanyi ebyekiwala akuyise ogenze ekyo nayo kikemu ku mwana omuto kubanga yaddanga eri nga nkuba laavu nga kamaama kati okusoma olwowa naye ngenda kukwongerawa nga sisobola kyali kizibu naye baba wali mugumu wali mugumu ngaawo mannanyize ebiseera ebyo kati anyway tukya tugende mpola wano mu kaseera ako nga oli ku ssomero tewafunangamu bana okuyeeya oli lubuto tusoma kubaalamu because mwami gujja kundaba nze nkimanyi ebiseera ebyo wenadetingira omusajja oyo nga batandise omunteekako sitange bamuntaddeko yajjanga okusomero nga ndeetera ebyokulya nalimbanga abaana abo nti oyo brother wange akolebwa omwami omugagga oba okitegeera because bali mu family engagga sijja kwatula linnya lya muzeeyiwe kati nga nimba kati okusomero bamanyi ndi mwana wani wa munene kati nga ate mbalimye nti biki brother wange ate bagerolaba brother yampadde ki yakwadde olufu kati ku ssomero okwo bangi eyanga because yajjanga nanteka mu motoka nampa ebyokulya nempayo nemagamba yo brother wange mulaba anjagala nnyo kati okukakasa abaana nti yali musajja wange ku myaka gye nayina nafuna okusomozebwa kungi bangi eyanga kusoma ne kuntama obeera bagamba bakuseka ngomanya abaana abawala because mubamu okubeeraga stage eyo nali newanika ndowooza kati nga tebalaba ndi kaamu n'olubuto lwange nga olubuto lukakanyiza owulira oli agamba aliwo agenda otuzaalira n'ogamba baliko kusoma ne kuntama ne kuntama awo nabulawo obubuzi nabulawo obubuzi nagenda kusomero naye mbula nengenda wa boyfriend n'otuula n'abaako gyanteeka badde nakubuuza yakwaniriza wano wakaawe yafunako gyanteeka nga maze n'okuŋŋamba kiri manyi omwana omuto bamulimba nga maze n'okuŋŋamba kiri nti nkubuulire abakazi balimba abamu bazebuze sibalinaku buvunaanyizibwa oyo namuzaala mu fayini naye simwagala gwe gwenkola ki gwenjagala kati esaategeranga bwe yanteekanga nti yajjanga nandabangako olwo mukundabangako nga maze okubula ku ssomero mama wange banoonyaako nenjijja mu maaso ga mama wange nemugamba maama kituufu gundi yannyina era mbeera naye naye ndi bulungi n'omusajja wange tofuna pressure mama wange musajja nkola ki ndi naye ate mwamusibako mumumanyi n'omumanya ate yaza abeetondedde abagambe mu musonyiwo omwana ono mulowooza ngenda beera naye nti atakwita atawoshi njogeza obuto buli wenkugambye nti abaana abato baba n'obwongo obutono nabako gye nnina
naye ng'omwami ono amala n'anvaako n'agenda n'asula n'ennaku 2 amala n'akomawo ndowooza kiki yaŋŋamba nti alinayo omusajja mutalinayo mukyala bamukyawa omukazi bamukyawa kati oli omwana omulala gwe baleeta biseera ebyo nga aŋŋambe oyo bamusiba busibi si wuwe nga kindi mu minds okkiriza byagamba bakkiriza nga nabikkiriza because nali buto ndowooza n'obuto ndowooza ne laavu ennyingi oba nti naliko guli omukwano ndowooza kyekyo naye kambuuze wano mu process eyo ng'akwagala biki bye yakolanga ebyakuleetera okumwagala ennyo bw'otyo ng'omirawo n'omubiri kale n'okwagala okwo tekwaliwo nga byokugambye nti kiri kyali ku basisita bange it was Easter njijukira nalinako omukwano wange amita Babura nkwagala nnyo ojja kundaba Babura tolina gye twali nga tuli mu karaoke maybe abaana Easter mugenze mu karaoke mukuba kati bajja bannoonya kati nze nvaawo ennali ngendo buuza ndowooza omwami yalina sisita we gwayagala kyesategera nti baali katego kange nkiraba kati mukugenda nfukamira nze empisa ennyingi mbuuza mulamu luta mulamu ne bagamba oli mulalu oyo si mulamu wo ntate kiki sikatusooke tuve ku motoka osokose oyogere tukunnyonnyole okitegeera kati bannyonnyola baŋŋamba oyo omusajja akwagala nnyo biki era alina ssente beera naye kati omanyi ofulumaawo mu motoka ng'omiitizemu omusajja akwata ku bubeere olina wesiwala musajja mukulu akusinga emyaka kati process eyo akwatira otenda omutuna mu maaso ejjeeyo nze abaana bangi nze mbamanyi abaana bato bayitamu ebyembeera oba otya nange nyini wemba nzijukira we bityo ebibeera kaakati ne bakusimba emitwalo 5 ebiseera ebyo agweddani ate essaawa ezo ebiseera temanyi wadde siwala nnyo naye era zaali zirinamu value kati wakwadde emitwalo 5 kati omuntu agikuddiza etaano banange okimpa nenjikuddiza naye kulula emitwalo 5 nenjala terumu tezikoleka 5 egyo bagimpa nefuluma emmotoka neŋŋamba mukwano gwabe Babura bampadde emitwalo 5 nagamba kiki tugenda kujoga zaali sente nnyingi ebiseera ebyo sente ezo abaana mubabuulire babe nga tebakemwa nnyo ku kintu kya ssente because omwana wakula nga ndooba akola tasobola kuyayana nnyo ku ssente so wabeera nga muli omwana oyo ayagala nnyo ssente ndowooza afuna ebikemo n'akola n'ensobi ssente ezo ze bampanga ezanja ku mulamwa because nze ku ssomero omwana nga pocket money padde mba n'omutwalo ebiseera ebyo omutwalo guba mungi gobeera ssente nnyingi kati nga ndaba ndi mugagga nze enjoga nja kumanyira kusomera abaana nze enjoga nja bagule wali akatunda n'akagaati ebiseera byo kaali kanene nja kubandagira wakasijja mukola gundi jangu onkolerewa jamukolerako nkuwa 10 oyo mugagga bane family yawe ngagga okitegeera of course ng'obeera ng'omuyaye ng'akuwa ssente bazimba bampa kiiri ebiseera ebyo sijja kugira ng'abeerawo ajja n'amala ennaku ze 3 mu hoteri yaabwe yali agula bintu nga bamuwa pulaani y'okugula ebintu ng'alina ssente ajja genda agula ennyanya agula ebiki agula ekiyitsa waze hoteri emigaati buli kimu kati ng'afisa ssente nnyingi ng'era osanga alina bando wano oba okitegeera ng'ojja gamba ajja kugamba bebi ogenda tolako ssente ng'ojja tolawo ssente zokola ki zoyagala so ssente zaali nnyingi n'abeera nga akulabiga omukwano ssente ezo ezandeetera ebizibu so wano mukubeera naye awo bambi onaatera okuzaala ng'ozaala nabeera naye yamala kubanga yasooka nankwekera mu hoteri twamala netukesa n'agamba nedda baza bamuwamu ku magezi abantu be namugamba nedda omuwala mupangisiza ennyumba nampangisiza nokumpangisiza obuto olwali mu myezi ndowooza nga 6 wampangisiza mukyalo oli ategeera nti kati bampangisiza bansuulira omwana omukyala aleeta omwana mumuwa bamukuleetera mukyala yasuula omwana ng'ategedde omwana wa myaka emeka omwana myezi mu kitundu ndi lubuto oli myaka kati 15 ono nkuze kati olwo nkula bampadde omwana omulala eno ndi lubuto kati nenkola ki nemba n'omwana oyo nga ndi lubuto nenkuza mwana ngeno ndi lubuto nagenda nga muddwaliro nenywa eddagala n'omwana wange
kati ng'abasawo bamanyi okumbuza nya waze ku kyalo olina gwewerekedde omwana oyo wani gw'olina kati okunyonyola abasawo nti nze baana lwawo obuto okuzimba ndowooza first abaana abasooka abo tebagitera nnyo kugeza era abaana bangi nga so nobeere waka senior 6 ng'olina obuto lwa myezi 5 nenga mama talumanyi simanyi lwaki yalowooza omwana akoze ki omwana aba adidde kamere ngezezza kati nagenda nga mu ddwaliro nafunanga okusomozebwa abasawo ne mbagamba ndi lubuto lwa bbanga ki ngeno abamu balina okumanya nti simanyi nakubala because mama wange natuuka omugamba nti olubuto lwa myezi 7 yangamba nga oyo omwana abalimba tamanyi kubala yategera ddi okubala ngala yaddala ddala siina kyensobola kukola ki kutegeera nentuuka basawo ne batandika okunkolako obulungi nnyo nentuuka nenzaala naye nga nyina eri empeekera nazaala naye nga nyina ki olina empeekera gwe bakusuulira yali mwana mulenzi muwala nemba n'omwana nga maze okuzaala nemba n'empeekera awo sifuuse mukazi ofuuse mukazi okuza n'abatali babo n'atali bange ali awo naye nga yo alabirira byonna abikola yajjanga because nze kyemmanyi nti eri yali avuddeyo oli yanyiiga ne beeta nadda gye ndi kati olwo nfuuse maama w'abaana nno omulina bwoti mu 5 teri amukwatako wange oyomba sayombanga because nali mutoze nze nali manyi laavu terikoma kyolina omumanya laavu erina obeera paka mu bbanga mu bire terina kuddirirako mwana ono wali buto nga golowooza tobiwulira ebiseera wali tobiwulira ngaenjogera ennaku nga newe oyogera ku bbanga enkukyawa Trisha bannange kati obeera waawo okuza abaana olina abaana babiri awo mu mbeera eyo omwana asooka experience yali etya experience y'omwana oyo asooka wentuuka okwagala okuzaala mwami yaliwo yantwala mu ddwaliro kati nga tulina okubira maama essimu tumugabe maama olubuto lunnuma maama kumukubira essimu nti onedda oyo mwana ataka makato bakata makato makato ataiga tanatuuka kuzaala tabanga asumbuye omusajja n'amutwala mu ddwaliro naye nga kituufu wali ki engeri mama wange gyali omukambwe nga alina n'eri beef nti nafuna olubuto nga ndi muto okyali mwana muto maama wange oyo yajja ne fulasika kati nagamba omwami temuddamu omukubira ngenda zaala omwana because nayagala ndaga amaanyi nti sobola okukola ki okuyimirira abasawo bangamba nga tagenda kusobola kuzaala bajja musala olwa age oba ebiseera ebyo wali muto kati nagamba nyina ozaala omwana musanga namusindika nno kati maama abaire ne fulasika jadduka nti abantu bano basobola omuwaako ebijaani mbuto nga lumuluma ebyo ebijaani asanga omuko kati amusindike omusawo maama onoonya mulwadde kintu wati ne wati yazadde nasindika omwana teyayiwasanga nagamba omwana wange muna abadde akuluma nti ye nazaala bebi wange kati ate mu biseera ebyo omwana mamala omusindika nalabanga ekizibu naye nga kati ngenda mukolera kyono awo muteka ku bbeere ndabanga ebyokuzannya temuli mabeere kati nazaala omwana nga mutini dota wange oyo golaba yavaamu kiremu ne bugulamu singa 5 yali mutini kati ng'okumukwata mu bbaafu nti munaazi emuwanvu kyanzibwaira nadda wa maama emyezi ng'egi 3 nga bamunaaza zimusobola nga mumutya ng'olabanga g'okosa nalabanga bagenda omenyeka nga mutini nnyo nga katini kati nga ujja ng'oli mukwano gwange ojje kulaba ku bebi omubikuleko woti ojja kundaba lwaki ng'era nkuleka wali ne kugala sooka obeera awo bamale omwambaza ngasaala kungambira ku mwana nti mutini because nange mwenyi naye manyi nti mutini nga nja muwambaza ate sikano kafeesi kabanga kola ki kekalabika nga buli omu ajja akaana nga katini maama jangu olaba omwana ono wetumunaaza jangu okwate kungamutya emyezi 3 okwata ku mwana wali waka nga ndi waka wa maama kati awo nga tanyiza okumuyonsa naye okumunaaza maama omwana wange ayagala kunaaba okuyita abantu okunaliza ku mwana nga ne sente nzikuwa nga nali sibimanyi yali mutini nnyo paka ndowooza myezi tandika okugejjanga wa myezi 5 ekimu simanyi naye nze ndowooza mukuba wali mwana muto simanyi lwaki nazaala akaana nga katini era naye manyi wakagenda kufa
Lwaki akana ate ono omwana gwe nali nnyina nkatemu anyirira mwana wa mujja wange nga kinyirira kina enviiri kati nazaala omwana atalina nviiri nga talinako wadde nalowooza ngena zaala oli ono gwe bansuulira ngola ono yali mukulu naawe yali akuze ya era bwe wagenda eri mu myezi 3 wagenda n'ono n'owamujjawo empeekera yange sigita nga wali maama mulungi naye maama omwana oyo wadde twayawukana naye omwana muyina era mbeera naye ewooyo omwami yes era wava wasomera kakungulu wasomera awo kati ali mu S4 mu holiday mba naye paka ne kati that's good yasigala alina gundi eri enjagala paka ne kati mu myezi egyo 3 batugamba nti n'abakyala mbeera mu depression olabire ddala tewali kiddako kati mu myezi egyo 3 actually awo ng'omaze okuzaala tujja kubala ku myezi egyo 3 paka wakulya ku mwaka gumu obeera otya naye okola biki ebyakutawaanya ekyantawaanya ennyo nga maze okuzaala in fact gwali mwezi gumu ndi wa mami ne mpulira sitooli ng'ate yali ntuufu ng'omwami alinayo olubuto omwami wo nga wakazaala that gender kati tosobola kikakasa nti nazaala mwezi gumu omwana azaala nga mpezi omwana aweze emyezi 2 nga n'omulala azaala actually oba agamba tino wazaala mu mwezi gumu ujjukira wamama emyezi 3 mwegyo emyezi 3 yali waliwo yali azaala azadde sajja yonna yali w'amaanyi gyali w'amaanyi munnange abazadde kati wawulire otya how did you feel wawulira amawulire ago gankuba wala nako ganga nyonsa ate ekibi nnyo nali nga onali olubuto embalabe yannuma paka ku mugongo nga sikyanyirira olwo nfuuse feeri yandowooza embalabe ennuma nnyo nnyo wemba ndi lubuto kati okusomozebwa kwali kungi nti nafuna ali olubuto oyo wawulira amawulire amawulire gajja bulungi ku soosi oyo naŋŋamba gyali ali lubuto ate bamuwadde amuwase tusaasiddeko mukazi munnange bamuwadde akoleki amuwase tuli abakati babiri waliwo n'ono omwana wano waliwo oyo omwana kati ntandise okula because wobanga nafuna olubuto newabaawo omukyala yajja wa mama n'agamba omwana oyo afudde lwaki azaddemu oyo omusajja omwenzi okitegeera wabaawo abantu abo ku kyalo abamanyi mukwetasaza mukweyakwananya abaana babendi abato babayo abakola ki ababimanyi naye nti olava nekuziba amaaso so abitegeera olabanga batakwagaliza because maama anjukiza kiri ng'akitegedde nti muna mukazi yatugamba omusajja oyo alimuyo olubuto lwagundi naye oluba lwoyo omwana waafudde okitegeera so nanyiiga nakaaba ate nga n'omuwala mumumanyi nali mumanyi yali mukwano gwo omwala teyali mukwano gwange wetwaba mu kupangisa ne bamala ne bansitula ne banteeka mu maka gaabwe nembeera ku soosi so ajo oyo n'abakazi nga bana bikomera byali bikoze eki biba biriraanye kati ebikomera ebyo alinga daddy we alinga boss we baali batwadde ennyumba kati omwo mu maka omwaga amaka g'omugagga oyo mwali aba awusigalo nali mbamanyi baali bandaba baali banneegomba omwavu omuwala oyo gwe baawa olubuto omwala yajja n'akola ewantu awo ngaze nannaku ye ayinza okuba neyamuliisa ebigambo nga byakola ki byandiisa kati nalaba nga omuwala nga ali lubuto ninga simanyi tulwani lwabba wange era nga nze musanga nomusanga nga wampisa nnyo omwana kumbe ate lubuto lwani lwabbaawo ngera otegera nti awo sigala oli gewadde olubuto sajjawo yali n'ogwawo ekigo n'enkogga kati omanyi awo ebiseera ebyo gwayonsa ntandika okwetamwa naye nga tolina kyakkola oludda okiyingiridde kati weyajja tewakimubuuzaako nti bagambye myezi ezo 3 nasooka nenkuulinga mwogo kubanga weyajja okutulaba nga alaba bebi yayitanga ebintu nali nkiina mmanyi kuva dda ndowooza
nayina nnyo endowooza egamba nti okusirika wa tewejjusa ekito ekyo nkirina nnyo nga sikimugamba naye nga sijja mugamba nga nekiri njagala kulaga kuba naabayogera nti ndi mufumbi ndi mwana muto naye nkoze eki nsobola okufumba nali nkirina mu bwongo bwange naddayo buzzi nga tumaze okuddayo nenduka nkimugamba mukimugamba yankuba emiggo nga ndi nakawete lwaki nkyogeddeko nakuba yankuba emiggo olwo nembeera nno zikyuse yali bebi sifuuse kamulali ofuuse kirala omaze okuzaala awo kati oli expired yankuba emiggo okwogera ku muwala oyo ejikutta balamu nga wakamala okuzaala oli bwannakawere njogedde ku nsobi gyakoze bankubye emiggo bakyenkyogeddeko naye lwemagako naye takkubangako nga simanyi luyiiro. It was his first time. Yes. Okay. Awo tuli yankuba kokunkuba yankuba n'ekita kati omwana oyo yavaawo awo bambi we yali akola bamugjawo naddayo ewaabwe okuzaala nosanga nalina byamulimba nti nja kupangisiza oba ojja kubeera bulungi omwana naddayo omwana nentega nti kati oyo gyali olwo nno mbala abaana bameka basatu nze nzadde bwe bakusuulira bwe bansuulira ne bwe bagenda okuzaala oli awo muwala mpulira yazadde bambi nga amaze okuzaala nga gyali kati wano gyali walingawo mukwano gwe yaŋŋambanga ebigambo bambi gyekali kannyabo naye tamanyi nti ali lubuto nga mukemekeza because nalina gulya omutima nti omwana ono yajja banyumyangawo nga balina ennaku ewaabwe tuba n'ebisitole byaffe ebibi nze nasigala njogera ŋŋamba mwala bamuwa obuyambi nasula n'engoye n'enziwa n'ono omuwala ne mugaazi mutwalire ngoyo yagala nali mwagadde because yali mwana muto naye yali mwana muto nnyo nga omanyi nti omuzana n'agamba nti agenda n'afuna gundi eyo okwogerezeganya n'omuntu nti omwana wange oyo bagenda akole adde yasome ate yali mwesifu mwana wattu naye bano abaana bali basoma mangu mangu because nze nasoma mpola mpola because kweje emyaka naye badde banga ndi mu senior 1 I think naye nali nsoma mpola mpola kati omwana oyo yali muto kati bambi wamala okuzaala talina ngoye talina ki talina obuyambi nno ye itamuwabirira kati awo mu process awo mpera abaana abalala actually waddayo n'osoma right naddayo in fact okuddayo n'okusoma nezzaayo nga maze kuzaala mwana wa COVID nze mwennyini mwoyo omwami nengenda Namasuba college nenduka nezzaayo okusoma naye nga biri ebyokusoma byali bifudde bbyo nga ne bazadde bakakasiza nti ono omwana tagenda kuddayo okusoma katumuleke because baali bamanyi nti ngenda kuzaalira waka omwana oyo mbeere naye mama abeere naye nzireyo okole ki naye nasituka ne mbanyooma nengenda mu bufumbo ogwokubiri oba kitegeera mini nani mbalaga nti nze bekusoma kikola ki tobyagala sebyagala because omuzadde alina kuvaako naga omwana waffe kasita ali bulungi ate afunye famire ennungi kabeereyo n'ofuna omwana owokubiri omwana wokubiri nalwawo nnyo nalwawo okufuna omwana wokubiri nzaala nnyo nga mbuukawo bazaala kizaala gumba yes yenze kati mu biseera ebyo nga bwendi nkuza omwana ono nkuza n'owange musajja nga embeera zikyuse nze bankuba ku miggo kate soyo kusege enenge gyoyogeramu ndowooza omuntu ogenda omanyi wayogedde nze bankuba emiggo ndowooza emiggo gyafuka gya buli lunaku anti nanenyanga buli obujja omwana omuto aba n'obujja oluusi obaamu n'obujja baŋŋambe olina gundi ngekyo kijja kukubya kati nekivaoyogera ku nsobi nga miggo nekiva ku nsonga yogamba nti ekyo ekyobwenzi nga nawe otandise n'omulaba nti kituufu national mwenzi nekinkubya noono omwana ge nalindera ng'omukuba nga kinkubya yalidde yanaabye okitegeera kakati omusajja okujja okukubooza nti omwana ono yanaabye omwana ono yalidde ng'oli muzadde ate omulazeko nti mbadde mulabirira lwaki oba omukubira omwana oyo ensonga ezo ziba zijja nga oluna alinayo abasajja abasinga bwe baba benda
baleeta obukambwe waka nkiraba okitegeera kati nakubanga emiggo giri egy'okugamba lwaki oyenze lwaki akoze ki n'omwana nankubya nakuba emiggo gyennyini emiggo gyennyini